guno tuli kumulamu okuzimba emitima gy'abantu. Ensi eno Uganda eyonoonese. Abantu buli lunaku okeera ku mawulire kuwulira bubi ate tebabba siringi 10,000 okuja milioni 5, milioni 3, bilioni 6, bilioni kati kafuneko enjiri y'omuntu akkiriza munno. Osanga bano abasajja abasiraamu n'abalokole kuwampulira nnyo Pastor Serwada ng'ayogera, Pastor Kayanja ng'ayogera, Pastor Brother Roni ng'ayogera, omusumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala ng'ayogera, kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalo ng'ayogera, Dr. Kazimba Mugalo. So mpulira n'omusiraamu naye ajje yeegatteko. Then n'entalo ezitagwa mu basiraamu, mu bakristaayo, ez'entalo tulina nsonga lwaki tukola ki? Tulwana. So omusajja wa Katonda kajje atubuulire, twekube mu kifuba, tulabe nti Uganda ebeeremu obubbi bugende, tusabire obubbi ndowooza ajja kutujja kumusaba nga yakatoka entebe. Kati essala yeesinga ebeere yakusabira bubbi abantu ababba ssente za gavumenti. Abasinziirako okusinga ababba ssente za gavumenti tuyambe. Kati ndowooza mufti Menk okusaba kwange nze nga Balaam akkiririza mu mwoyo gwa ggwanga oba patriotism. That is what I want him to do for us. Otherwise, twaniriza nnyo mufti Menk. Nze Frank Gashumba mba musimu ka Uganda, nange neegasse nammwe okusabira Katonda okukyala kwa mufti Menk tuviiremu okuyiga. Mufti Menk to me tewali ndowooza motivational speaker oba scholar onsiku namwenga nakakati. Ebigambo bibiri beyond obusiraamu. Ndi musanyufu nammwe abaategese okukyalako wano nti mwaleese omuntu omutuufu mu kiseera ekiki ekituufu. Webale gye waleeta. Introduce yourself. Okay. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Baganda waffe mwenna mwebale kujja. Nina omukisa guno okubeera patana wa big events. Tulaba okukyala kwa mufti Menk, omusajja gwemanyi nga asinga okubunyisa oba okubuulira enjiri egatta abantu bonna. Egatta abakristaayo, abakristu, abasiraamu, aba-Seventh Day, n'amawanga amadiini amalala gonna. Embulira ye embulira y'omuntu wa bulijjo mu mbeera ze tulinamu nga abantu ba bulijjo. Lwange nga Balaam Baluga ateni twaniriza nnyo mufti Menk era tumukakasa nti okukyalako wano tujja kumuwa VIP treatment esingira ddala era n'ebyempuliziganya, ebyuma, amataala bijja kubeera nga bye twakola omulundi oguwedde enamboole okusaba okwa bonna okw'olwokutaano okuteekera olwokutaano mu kisaawe Makerere. Njita mwenna oba oli mukristaayo oba oli mu Seventh Day oba oli musiraamu bakunga mujje mu bungi Makerere mu kusaba kuno okw'enjawulo oba mu lusomo olw'enjawulo lugenda okulembera mufti Menk. Mu ngeri ey'enjawulo tuyise bamufti bonna aba Uganda, ne tuyita n'abakulembeze b'amadiini bonna aba Uganda, ne tuyita na Inter-Religious Council of Uganda okutwegattako Makerere. Kuno okusala kugenda kubeera kwa muzaŋŋanda oba kwa mugatta abantu, kye tuyise united prayer for everyone. Is praying for change, praying for peace, praying for unity, praying for love. Lunaku olwokutaano tujja kubeera mu juma era mu kusoma okw'enjawulo okugatta abakkiriza bonna nga tugenda kubeera mu kisaawe kya rugby Makerere. Wetegese tenti ennene ezisobola okutuuza abantu 5,000. Tusuubira mufti Menk okubeera olunaku olw'okusiba n'abasiraamu era yajja okugabula ekyemisana. Ategesewo ekyemisana ky'abasiraamu n'abakkiriza ba Katonda bonna abantu ba Allah mwenna. So tubayita mu bungi abakristaayo, abakristu, abasiraamu, abadiventi, ffenna mujje. Mukwano gwaffe atugatta agenda kubeera mu Uganda ku lwokutaano. Ajja tuwa n'ekyemisana Makerere. So abalina obuveera mujje n'obuveera wamwe n'abalina abantu bamanyi ogamba turekange tekamala
solo kubanga tovudde wala nga taxi tekucharging ova mu bitundu by'ekawempe jangu ne katwe bakuteere wali wansi emyaliro wekiri emikeka n'emisaalo byonna tubitegese bulungi era nebaza nnyo omuto wange Bigi okulaba nti akoze ekintu nga kya VIP nga ky'abasiraamu bakristu buli muntu agenda kubeera makerere. Njala kwebaza mu ngeri enjawulo pulezidenti wa Uganda akkiriza ku lunaku olw'omukaaga okusinkana mufti Menk ne bamufti ba Uganda bonna abaliko abawumula n'abakulembeze b'obusiraamu ng'agenda kuba nammwe ekyemisana mu makaaga aga State House Entebbe. So bamasheefu mwenna balwa zammwe zibatwala Entebbe zigenda kubatuukako kyemanyi bwe bunaazibira Big ajja kubatandisa ozitambuza okulaba nti ffenna tuwerekera mufti Menk tuweeremu gye tuyise unity meeting oba friendly meeting. Omukulu gyasazeewo okuwa omukulu mufti Menk. Mufti Menk yakulira obusiraamu mu Harare mu kibuga kya gye bayita Zimbabwe era ye emirimu gye ebiseera ebisinga agikolera Saudi Arabia. He is a scholar, yasoma ebyobusiraamu ate abuulira enjiri egatta abantu bonna. So ku lunaku olw'omukaaga tutegeseewo VIP dina egenda kubeera wano mu Serena munda mu kisenge ekyo kimulaba. Tugenda tutegeka dina eyo nga si abambuto nnene bokka naye n'ab'embuto ntono baanirizibwa. Emiwendo tugikoze nga giri friendly era sente zinaava mu dina eyo zigenda kulabirira ebibiina oba amasomero ag'obusiraamu n'abantu abatali bulungi betwiza okubayisa mu nnaku eza Ramadhan. So okujja kwe tuteekera abasiraamu ekisibo kyammwe ekikulu ekigenda otandika mu bbanga eritali ddene okuva lwana okutandika mu wiiki eridda. Yes. So tutegese nti abantu tebalya mmere makerere ku Lwokutaano lwokka baba bazira makerere kubanga ente ezisoba ddala 20 zituweeredde abakwano baffe abamandera committee ya taxi community nga bakulembeddwa taxi ambassador His Excellency batuwadde ente tuwezezza kati ente 20. So nsuubira atalya nnyama ojja kulya mulokoni abatalya mulokoni olwo munabadde mukwano wange n'angamba akyo yabadde Gashumba yagambye zisirya nnyama naye lya ennyaanya eziri mu kibumba newundiza Gashumba namugambye ti ennyaanya ezibeera mu kibumba nzirya naye ennyama zikola ki zitagirya. So mwabatalya nnyama nga mwami Gashumba ekibumba mujja kukirya. So tubaaniriza mujje bannamawulire guno mulimu gwammwe ku luno si bya kalakata oba live wire omanya otherwise twaniriza nnyo mufti Menk ate ku lw'abategesi mwena tubayita emeeza tusigazaawo emeeza 20. Mwemba muli eyo nga mulaba emeeza tetugisedde ya miliyoni 5. Tiketi ya mitwalo 15 naye ku 15 oyinako bufe eva eno line eya Serena mugimanyi eva wano paka eri bigambo ogenda okuvaawo gwe ng'ayagala okulya emmereyo ojja kulya ya 3 kuba waliwo bano basemyekozo nga bo bateekamu buguma n'atwala obuntu 2 n'aterula wali mu ye mwami Gashumba n'alaga nti VIP kati mwe abagala okulya mwami Ndawusi ani mwena bannaffe mwena mujje sasola 15 ojje weerire ekimere then mukimere ojja kuba osumagira waggulu eno mu katebe nga mufti Menk abuulira. So mujje mwena ku lunaku lwa mukaaga mujje tuyige mujje tusome mujje tulungamye emitima gyaffe mujje twetereze. Kale sooka okujjawo Balaam kye yagambye ebinyaanya mu bibumba sitegeera binyaanya byakola ki byagamba enyaanya mu nyama naye tolya nyama ebyadde bibyo. Anyway nze ndi wano lwa nsonga eri emu nze muntu alwawo okukkiriza ne mufti Menk. To me mu Uganda ate lokosini nali nsobola mugeraageranya ku Sheikh Muzaata mu Uganda musajja musiraamu n'ebigambo by'eddagala biri medicino ebigambo bye
mbuulira ye yonna globally aconcentratinga nnyo ku ubuntu ne humanity. Era nze sina video ye gye mmisinga kulaba. So baganda bange mwenna abatali basiraamu, abalokole, abakatoliki, abaprotestant, ono tajjiridde basiraamu, ajjiridde bannayuganda. So mbakubiriza mubeere Makerere ne ku mikolo ginaabeera ku Serena wano mujje. Temujjirira kyakulya kyokka, mujjirire n'ebigambo. All over the world kati tulakinga abantu abatubuulira ebigambo ebituzaamu amaanyi n'otugayidinga. Si mukambwe ng'ayogera nze waliwo bamasheeka aboogera naye nzijjako TV. Na mukambwe nnyo aboogola atiisatiisa. Era nze omuntu yekka ayogera n'enga nti oba nsiraamuke ye mufti Menk oyo. He is very, very good. So mbasaba mujje Makerere tusaale ffenna, mujje ku Serena. Ku luno temujja na byabufuzi. Bw'anaamala okuva mu Uganda nga buli omu addayo kuki? Mu nkondo ye. Temujja na mawanga, temujja na madiini, mujje ne kye bayita an open heart. Ye musajja asinga okulabwa ku TikTok now, Facebook, Twitter, Instagram n'ebirala. Nammwe bamaama babeera everywhere nga muli obulamu, ku luno mumuzeemu mukole ki? Mujje. He is an inspiration. Musajja, he is very, very good. Ne bw'omutunulako akwagaza eddiini, akwagaza ki? Eddiini. So mbakubiriza mwenna Christians all over Uganda, turning up in big numbers. Coming mutore shahada ate omunasira mugekyendawulo bana mukyemwagaliza mwagaliza buhakki bunanga buyimiridde akakyotala akavandimwe ate Frank Gashumba yagamba yagala abahanja tyabo abalina nyashi bamukolera nnyo amulala tukikirizibwa mu Islam kubanga tutandikira ku 2, 3, 4 kati abavubuka. For me, I want that man. I want that man to see him and to shake hand with him. That Mufti Menk, please Mufti Menk, if you are listening my English is not very okay. But Mufti Menk, please, come you shake my hand. I'm going to shake Zuba Dusali. Shake Zuba Dusali. I'm waiting you. I'm waiting to be happy. Mufti Menk, Mujemu Mulabe. Come one, come all. Come one, come